Welcome to my YouTube channel. Elisa Nicholas Sekitende. Please subscribe. Hey, amanya gange Elsa Tawa Namubiru, and I'm here chilling with Elisa Sekitende, and follow him on his YouTube. Yeita Elisa Sekitende. Bambi akasajja ko muka following. Ekirala banna ekyenjagala obbagamba njagala kubabuulira ku REV.FR.SSEMWOGERERE ANSELEM Semwogerere awanika w'essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka Diocese Catholic Church. Ono era nga ye ssentebe w'olukiiko olutwala abasomesa b'ebibiina bya CBS Pewosa ebiri wansi wa Buddu Cbs Pewosa Sacco. Buddu Cbs Pewosa Sacco kitavu kya Bwakabaka ekiterekera ebibiina ensimbi ate n'okubawola. Buddu Cbs Pewosa Sacco esangibwa ku Lastonet Building, Masaka City. Yinza obbafuna ku nnamba y'essimu 0708 88 29 Father Anselem Semwogerere abadde asisinkanye bannabibiina ekabira mu disitulikiti y'e Kyotera okufuna ku birowoozo byabwe n'okubabuulira ku bigenda mu maaso mu Sacco mu kye bayise pre-AGM meetings. N'agamba abantu nga Buddu Cbs Pewosa Sacco bwereese enkola ey'okwongera okutereka ssente zaabwe zibeere nga ziri gguluggulu nga ziri mirembe, n'abakubiriza eky'abantu okugulawo akawunti za ssekinnoomu mu Sacco. N'alabula ku bantu okuva ku bintu eby'okutereka ssente mu bibookisi, okutambula n'omudiddu gw'ensimbi mu nsawo, nti biviirako obulabe bw'abantu okubbibwa ssente zaabwe oluusi n'okuzisuula, ekiremesa abantu okugenda mu maaso mu by'enkulaakulana. Omulabeko wano kanaagwa n'ababooda abalala ne bajja ne bamwetoolola kye baliko nga kwe kumusikako ekisawo kya ssente ezo batuke oba afiiriddwa obulamu oba biri bijja bo tibaagala kumanya, tibafaayo. Kati mu mbeera eyo twetaaga okwongera obukuumi ku nsimbi zaffe. Kiruma nnyo ssente zentawaanidde emyaka 2-3 ntereka akasente nina kye njagala okukola, nempulira nti chairman waffe yabadde agenze ku CBS Pewosa Sacco ajeyo ssente nga tugenda okumalako omwaka, yabadde ne miliyoni 72 ne bamusika ne bamutta ne ssente ne tuzifiirwa. Kati olukiiko tabamiruka olwaliyo omwaka oguwedde ne lusalawo nti bannange tukkirize, twagala okulaba ku ssente zaffe ze tukuŋŋaanyiza, naye ekyo si kyekigendererwa ekikulu. Tweyongere obukuumi. Tuyinza buli omumemba okugulawo akawunti nga bwe tujja okugabaniranga ssente ezo, bamemba ne bakikubira mu ngalo ne kiyita. Kati omwaka guno tweyama tugenda kinyiikirira nnyo nti buli memba ali mu CBS Pewosa Sacco yandibadde aguddewo akawunti eyiye bubwe, nga bwe tutuuka okugabana ssente omwaka guweddeko, ssente baziteeka butesi ku akawunti yo, n'ogamba nti mukyala Nakibuule afunye $35,000, mwami Musoke afunye $42,000 zigenze ku akawunti yo. Gwomanyi bw'oyagala okugirayo ssente zo. Ate nga bwe tulina ne mobile money era nga kyangu okukola ki okwegirayo ssente mu kifo ky'okukuleetera nti ogenda gabana $42,000 oziraba nziizino nti muzimbe n'ozikwata noga nti naye $42,000 nandyagadde okukozesaako $80,000 ndakangira nga nzitere tikale tuddemu tusige ne mukola akazannyo era ne mukomyawo nti kati tusiga mukube mu ngalo. Sibagamba okuba kati mu ngalo bwe tutera okukola bwe tuti nti abange tujaguze ssente tuzifunye kati ate ziddayo. Temulaba nga tubeera mu katemba? Kati katemba oyo gwe twagala okukendeezaako. Twongera okukulaakulana, tweyongere obukuumi. Ssente zange muzintere ku akawunti yange, nange mmanye nti ku akawunti yange mu CBS Pewosa ninayo $42,000. Bwe nnazaagala tewali aziremera, teeka okukola ki? Okuzijjayo. Kyekyo kye tweyama kye tugenda okunyiikirirako, era n'abasomesa baffe bagenda kibeerako nnyo okulaba nti buli memba agulawo akawunti.
bwe munaaba mwetaaza obuyambi obw'enjawulo abakulu bano mu ofiisi bajja kuvaayo bagambe nti abantu tekijja kubatambuza lugendo kijyangu Masaka ogulewo akaawo. Bajja kujja wano oba wonna we munaaba musazeewo babawe empapula muzijjuze ate mugulewo akawunti ezo. Twagala okwebaza gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, twagala okwebaza Katikkiro, twagala okwebaza CBS Radio, twagala okwebaza abakulembeze aba cooperatives, twagala okwebaza district commercial officer, twebaza Pokino, twebaza abakulembeze ab'ekibuga Masaka, twebaza bakonsultants baffe betwebuuzaako enkya n'eggulo, ate twebaza ne bannaffe betukolagana nabo mu bintu eby'enjawulo. Oweekitiibwa Balemugera n'addamu okubeebaza nti ayagala n'okubeebaza okukkiriza okubeera mu lukiiko luno, okumanya ngeri ki gye tutambuddemu ate n'amagezi ge munaatuwa tujja gazzaayo.